Teweerabiranga kusaba ng'ogenda kulinnya ennyonyi ngamba mmwe abagenda okukola. Bw'oba tonnatuuka wa Mukama wo making sure nti ogenda okuviira ddala ewaka ng'omaze okusaba Mukama Katonda akuteeremu omukisa, akwanguyize, akuwe bakama abo abalungi abagenda okuyisa obulungi era abakwagala. Ekyo teweerabiranga kukisabanga lwa nsonga ebiseera ebisinga tuba tetumanyi wa gye tulaga. Era ebiseera ebisinga entandikwa yaffe tebeera yemu n'enkomerero yaffe. So kibeera beta n'osaba Katonda nga tonnaba kugenda ate era Katonda aba asobola n'okuwonyaako ku ebyo ebigenda okujja mu bulamu bwo oba oliawo okuteteganya. Yes, abasinga kumwe you don't know who I am. Yenze Sheila Adita. Nkomyewo ne this educational video. Gwe wena agyetaaze ekyokukola okimanyi. Olina kusubscribinga ku YouTube channel yange eno. Okwate ku kade nga buli video yonna gye ntwekayo ekutuukako bulungi nnyo ate era teweerabira ku commentinga ku videos nga zino zemba nkuteereddeyo my dear, so that naffe tumanya endowooza yo ku butambi nga buno. Nabagamba nti comments zammwe ze muba mutadde ku videos zaffe zino, comments zammwe zisomesa n'abantu abalala nti oyo yenna ayinza okujja nga yeerabidde okulaba video asobola okuyita mu comment nagamba olaba gundi a comment nze maybe there is something educational or something interesting that I wouldn't want to miss. Kyovula batu bagamba mu commenting eko badia twala obudde bwo commenting. So today waliwo akatambi akalungi kenjagala sharingako namwe ba loves abali ku Sheila Adita page YouTube right now. Akatambi kano nga kakwatagana ku mwana omuwala omuna Uganda eyawadde testimony ye oluvannyuma lw'okusisinkana mukama we ng'ali extremely good gyali era nga bye yali asuubira ffe bye tuvaayo ne twogera bannanga abantu bano babi, bannanga emirimu, bannange tojja kusobola bula munnange yagamba ebyo byonna sibiraba era sibiwulira. Mukama wange ali katugeneko mu katambi tukalaba ate era tukomewo. Saudi kyetukola abantu bangamba shawo ogendedde mu kisiibo emirimu nga mingi naye nasaba Mukama ne ngamba Mukama nkulembera gye ŋŋenda nfune boosi omulungi, nfune ekiyumba nga tekirimu bantu bangi, nfune ennyumba nga terimu baana. Naye masha Allah Yesu yeebazibwe, Mukama akinkoledde. Mukama yakinkoledde nampa boosi. Mu nnyumba tulimu abantu basatu, maama mbeeramu ne maama bwensiiba naye, mutabani we tasiibawo, mutabani we amujaasi atabeerawo kale kati nsiiba ne maama we waka ne bannange waka nkola binnyumira. Tebandagira mbukola kino kola kiri yenza yeeragira neŋŋamba kankole kino nga bwe kinuusaanira kubanga oba omanyi ki ennaku yo yakuleeta okukola oba olina okukola emirimu gyo nga oginyigire. Mukazi musabe bannange okusaba kuno Mukama awe empeera. Mukama nalikujjuya ky'osabye Mukama akikuwa nekituukira, naye Mukama yatuukiriza ekirooto kyange. Ndi wano ndi bulungi kale sirina buzibu. Mikwano gyange gyabali gingamba nk'ojjidde mu kaseera akabi obuutisiibwa emirimu nga mingi, naye nze ab'emikwano kyembagamba tewali mirimu. Nze wange wendi tewali mirimu. Mpozi okujjaku leero nkoze nnyo kuba ng'ennyumba ebadde encaafu nga mama talina muyambako ku mirimu. Emirimu ennyumba ebadde encaafu kuva ku makya ndi mu mirimu nakagivaamu. Naye nga wasigadde sirina ttabu neeyagala. Ndi mu ruumu yange eno, ruumu yange gye ndimu gye bampadde. Obuliri bwange buubwo esi yiyo nteekako nga bwenjagala. Esi nteekako nga bwenjagala si bino ate mbugenda manya ki mbugenda eyo tolina kubeera mu ruumu manya Mukama akinkoledde. Era nkyamusaba ankolere ebyamagero bingi nnyo byemusaba byonna bituukirire mu bulamu bwange. Ab'emikwano eyo ruumu yange gye ndimu. Ndikiriya wala
bampadde ne bokisi y'amazzi mugiraba ebokisi y'amazzi yiyo bangambye nywanywako mpolampola gabere mu kisinga ekyo nentuukayo boosi nampandi annange atasiima abula akiwa naye maama nze nasiimyesiimye dda kubanga kyenasabira mukama akinkoledde emmere ndyanga bwenjagala bankaka nabukasi come and eat n'ekizibu maama tamanyi luzungu amanyi luwala broka kati waliwo watoka nayogera nga nze ebimu sibitegeera nga navuddeko dda n'emikwano bakuzizaako nsebe bulungi. Ani akitegedde ekyo era ani afunyemu ekyokuyiga mu katambi k'oyo nkuba kyeyo? Nze nafunyemu ekyokuyiga in the way that we weekwata Mukama Katonda buli kimu kikwanguyira kankakuddiremukko katono. Bwe weekwata Mukama Katonda buli kimu kikwanguyira. Munnaffe oyo alina statement gy'akoze okusooka nti ye bwe yali agenda kujja eno yawuliranga nnyo ebigambo bye twogera ku kino ne twogera ku kiri ne twogera ku kino ne twogera ku kiri ebituufu n'ebifu byonna tubyogerera omwo. So muganda waffe ono yatuula ku wansi ku mukeeka n'akoowoola omuntu omu ani Katonda n'amugamba Mukama Katonda eno gye ndaga okukolera mu sizoni eno embi buli omu gy'akaaba. Sizoni erimu okukola ennyo, sizoni erimu okukaaba, sizoni erimu ebintu ebingi. Nze ntaasa mpitewo era n'asaba Mukama Katonda amuyambe mukama we abeerenga muntu mulungi era nga mugonvu gy'ali. Omwana ono nga we mumulabye mu katambi era ye atukakasa nti nno nze byonna bye nasaba Katonda akoze eki abimpadde. Ekisooka ampadde mukama wange anjagala, amuwadde mukama we amuwa ekitiibwa, amuwadde mukama we omulungi amuyisa obulungi. Mu ekyo ng'ataddeko n'okubalaga biki mukama we byamuwadde eyo gy'ali, teekako n'okumuwa obuliri obulungi ng'era we mu bulabe. Bangi mugenda kugamba hey bino nabiri obwo bwe buliri n'ebintuntu ebirala. Yes, bw'otuukanga awantu w'ogenda okukolera mu nnyumba nga ezo w'ofunanga mukama wo akuwa ebintu 5 ku 10 bulijjo by'oyagala, ku 10 ebintu bulijjo by'oyayaanira by'oyagala. Mukama wo n'akuwako ebintu 5 byokka weebiti weeyise engalo mu maaso kankakuddiremu. Bw'oba nga oyina ebintu 10 bulijjo by'obadde oyayaanira okuva eri mukama wo, wabula mukama wo n'akuwako ebintu 5, genda n'ebyo muganda wange weeyise engalo mu maaso. Engeri gye tumanyimu abantu bano embeera zaabwe n'ebikolwa byabwe si byangu. Oba okitegeera bulungi, ebikolwa byabwe n'embeera zaabwe si nnyangu. Era kitwalira omuntu obudde oku-adoptinga embeera z'abo abantu olw'ensonga nti embeera zaabwe si ze mbeera eziryawe ennyangu omuntu z'asobola okugenda nazo mu maaso oba okugumira. Kyetaaga omuntu nga mugumu nnyo, omuntu nga musabi nnyo, omuntu nga mwegendereza nnyo, omuntu nga yeewaayo nnyo, ate ng'ekisinga mu byonna omuntu oyo nga musabi. Omuntu wabeera musabi abajja kusobola omuwalabo era abajja mumegga. Naye wobeera nga toli musabi muganda wange bijja kukulema. So muganda wange oyo nze musanyukiddeko nnyo era nsaba mukama akuwangaazeyo okole. Ate era tobeera musiru, kola nga ssente zo ozitereka ate era ng'ozipulaningira ofunemu ebyo byonna bulijjo bye weetaaga. Yenze Shila Adita kandowooze nti akatambi kano naye kakusanyusiza ate kaku inspirinze nga nze we kakoze. Mbagala nnyo, see you in my next video.